Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kumukutu semakutu ogwa Beyond the newsroom kwoli kitalo nnyo nnyini ddala omuyimbi Nakinku Master Parrot munywanyi wa His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bazirunda ekiri ekikesezza olunaku olwaleero avudde mu bulamu bw'ensi eno era ng'afiiridde mu kabenje ku luguudo lwa Northern Bypass awo nno mu bitundu by'e Masanafu obanga waakavaako katini e Masanafu. Ebyabaddewo Master Parrot ng'afa bigambo ki byasemba Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. bigambo ki byasembyeyo okugamba banywanyi be byonna bino byenkuleetedde. Omukulembeze wa NUP era munywanyi we avuddeyo n'akungubaga aliko byayogedde ku Master Parrot. Ye abaffe bino badde obimanyi ebimukwatako ebyafaayo bye ye Master Parrot yaani amannya ge amatuufu era Master Parrot waawa yava luddawa bayesangawa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo weewaawo byonna nsobodde okubikuŋŋaanya kwoteeka okulaba nga ate mbikuleetera butereevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini wenkusabira n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo soko gimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka budduse emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu asobole okugenda maaso n'okuba ng'agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoosola aba vidiyo zaffe munywanyi togibuuka nkusaba busabi mpaka like ko bw'omala okukalaba ompeeka subscription kona mu kigambo subscribe bw'omala onkonere mu kade kaje mu personalize okateeke mu all sobola ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tugenda maaso n'okuba nga tuteekayo. Weewaawo bwe guba bwe gutyo ate mba ntambula butambuzi butereevu nnyo nnyini ddala okuba nga nkutuusaako ensonga nga bwe ziri era nga bwe zigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula. Njagala okujjukiza era okutegeeza gwe mulungi yandaba nti tutambula ne bannaffe aba Laika Mobile. Laika Mobile bagamba nti gwadde yeebuuza butya bw'oyinza okugula airtime oba data toddamu kubonaabona ng'olina layini ya MTN oba Airtel. Nyiga bunyizi star 217 star 543 hash weegulire airtime ne data wa Laika Mobile atonyumirwe empeereza ennungi ey'omutindo era ey'omulembe oba oliawo buli omu gye wandyetaaze okumanya. Butereevu Mickey Wine avuddeyo n'akungubagira munywanyi we era amanyikiddwa nga Master Parrot naye kansooke nkuwe kuba alabye akabenje kano nga kabaawo biibino. Ati ye ayagadde okudda eno gye tuli emmotoka ebadde ereese n'emukuba bukubi abaddeko n'omukazi naye ye omukazi kyayisiddwa nnyo bubi. Kazi agudde emmotoka emukoonyeeko n'agwa eri mu bibaati ye tasobodde asambagaddemu katono ekulaba wanange piki yange mbadde etiseeko ebokisi ya keeki nagipaakinze ku kibaati awo kwenyini nendabako omusayi gumuggwamu enesiwala. Omukyalo ono gwabadde aweese abadde alaga nti nno omuvuzi wa booda oba abadde bavuga mu byalo ababadde bavugamu nga byabwe talina elementi talina elementi ekyaka babadde mu masanyu n'omukazi adde amukutte mu kiwato. Mukulabako abadde ali sobo babadde atamiddemu ayinza okuba nga tabadde soba kubanga kuva eri omukono ogumu wakwata ku mukazi nga n'omukazi amukutte mu kiwato. Obwedda avuga ali mu masaali bwakwatako ng'ali mu masaali nga wona alaba abaagalana ati naye ekimukoze ensobi ng'avugira ku mukono gw'ekyemmanga ate emmotoka nga weziddukire nnyo naye nga omukono ogumu akukwata ku mukazi ku bisambi kati omukazi ng'amukutte mu kiwato kati walayo emmotoka nga zijja sipiidi n'ayagala akole ki awetadde eno ng'ate oli yaleese n'amukuba. So mukulabako bw'amukubye
kyekizeeko ambulance etuuse mu budde kyekizeeko wabaddewo kajjaamu emabegale bakubira awo ambulance eruddewo go okujja okitegeddeko nti nno muyimbi wa ggwanga ye avugira eri wakati buli nekkubo eno ye wakyengula eri ye makkati kati mubadde muvugira wano eno kali nga ye ali ku sadi y'ekyemmanga leka emmotoka wezireese speed n'ayaayaana okudda eno ku side aba booda kyekikola ki yetuliko ekitegeeza aba booda ebiseera ebisinga mwe muvugira eno eri mmotoka kitalo nnyo nnyini ddala eri mikwano gya Master Parrot kw'oteeka ab'enju ye abaana omukyala abaviiriddwako taata omwami ola nnyini maka mu kaseera nga kano ebigambo ebifaanaganako bwe bityo teweetaaga kubanga obimanya yadde okubiwulira naye kino nkivumirira nnyo nnyini ddala. By the way, stop being so reckless. Mubeere abantu bannanga abafaayo ennyo eri obulamu bwammwe. Kituufu tewali atagenda kufa kubanga ffenna eryo lyekkubo, naye olumu tweyanguyizaako ko oba oli awo ku kufa kwaffe. Bw'owuliriza ebigambo ebyo ne wedda avuga eno nga bw'akwatako ku bisambi, nga bw'akwata ku kikyala, bambi agenze. Era ekyo kye kikyala kyasembeyo okukwatako, taliddamu kikwata olubeerera lwonna. Ebintu ebimu tubitwale nga bya makulu nnyo nnyini ddala eri obulamu bwaffe. Mickey Wine ayogedde ye amawulire gano bwe gamusanze. Wuliriza. Naye kitalo naye kizibu okukkiriza naye Mukama bwageze. Amawulire gakusanzeewo agakufa mbadde kyanja nze nno kaakati mukyala wa mukulu wange manager Jenny n'amukubira n'agamba waayo ebya Parrot obiwulidde kati nze Parrot kuba butonzi abadde personal friend wange nga ne bwe muba mwebuzeekera bwe mwegwako definitely mubeeranga baluganda kubanga nze nakula mulaba ne mukulu wange President Robert Kyagulanyi nga mama waffe era y'omu ku baamukuza, so kati connection eyo nebeerawo era ne bwe twakola ne tumala ne twebulako ne tuddamu ne tukola n'akayiima ne tukola ne remix ya muliro naye. So Mickey Wine agamba nti ye aviiriddwako mukwano gwe era abadde ne mukulu we manager John, oyo ne manager wa Bobby Wine. Amawulire we gamusanze ag'okufa kwa Master Parrot kitalo nnyo nnyini ddala kuba ekituufu kiri nti ekigambo kufa tekimanyiirikika era mpaawo n'omu ayinza kukutegeeza nti nze okufa sikutya nakumanyiira dda. Okufa kwo tekumanyiirikika. Wuliriza. Kati omwana bw'ankubidde akola ku Simba munne woono n'aŋŋamba Master Parrot afudde ne mugamba mwana ebyo byonyume ne mugamba leero sirumu ogwokuna mugamba tonsiriwalirako naawe muli mu mboozi za Arsenal ne mugamba ebyaseno twabimaze jjo nga nze mmanyi nti lwali mbadde ndi awo essimu endala n'enkubira bamuyita Baby Rain driver we yabadde nga atera okumuvuga Baby Rain n'aŋŋamba ndi wano ku mochale ne banyimye Master Parrot. Byazze bubi olwaleero ebigambo tebiwoomya nakabululu. Okusinziira ku mukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita ku mukutu gwa X era asinzidde mu ggwanga erya America n'agamba bw'ati: just got that terrible news that we have lost our brother Master Parrot. Ordinary conversations, careless, hearty laughters are the painful memories you live with us, my friend. Until we meet again. Bigambo bya Bobby Wine, the badman. Erichaliwe Master Parrot. Master Parrot yono
asanga wa Bobi Wine era basisinkana batya. Ye, how strong was their relationship? Wuliriza. Family friend wa Bobby nga no mama Bobby amanyi omugezi nalunkuuma omulemirembe era nga bamanyinde Bobby ajane wa mama wange nakayeza Josephine kati time yatuuka omanyi mbera mukola ebintu nga tebitambula muyomba ne mwawukana mwawo ne mbera ba Luganda aboluganda be ba Luganda kati bwe twayawukana mwawo kati nafuna muddire nga bomanyi Bobby nagenda ku university zene sigenda lwachi dalu Dalu, I confess. You confess. I confess. It is understandable. That's yali yagwadda nga twayita dda ne dalu joining university wajirako emabega andika agenda ku university contact ziba ntono. Of course nga tubeera weka mocha tubeera oneti nga tete tuina studio kati Bobby agenda mukasiwukira akuba akagoma kati bwakuba akagoma awo twawukana twawukanira ddala naye era oluusi muwerekerako nga nzirenga tezikola ki tazikuba kubanga tezikola ki teziriiko muyinza okuyimbamu omada Sheroti n'akuba akagoma naye nga ngamba naye nange siina nnyimba kati ate mukwano ngalinga muganda wange ganda yakoze akagoma naye kambeerewo awo n'atambula ne Shamadweni nga batambula ne bagenda kukizo naye nga ndi family friend nga omanyi omuntu nga family friend afuuka wa Luganda mu kisenge ntuuka wonna ntuuka naye nga ndi obedient omusajja ali awo ali omukakamu kati nange nengenda ku university kali ngenda ku university ate na kati wegenda ku university ntandika okusoma mfunayo amira batya bali bazito sente is facilitation nkola enyimba nkola na kimuli agana nakola na kimuli ka nagana kati batuli awo edi ya watu sula mu studio mbadde family friend abadde muntu omulungi okubeera naye awangalikika kubanga omukwano omulungi gukuumika wabula omukwano omubi tegukuumika. Bambi Bobi Wine aviiriddwako mukwano gwe Master Parrot mu kamwa ke kennyini yeeyogerera ne yeeyatulira nti Bobi Wine abadde musajja wa njawulo era abadde family friend era Kyagulanyi abadde mwami wa njawulo naddala eri obulamu bwe. Ye Bobi Wine kiki kye yayogera ku musajja mukulu ono? Ulira. Kwatagana ne Master Parrot. Master Parrot was my first best friend, was my childhood best friend. Netuconnecting ate n'embeera ze twakuliramu nga zeezo nga ava Makerere Kivulu nga ze nva Kamokya kati ate nansanga nga ndi mugezi nnyo ate naye ali talented kati ekiyita nti gyetwasanga abaali abaakabya ebiseera ebyo baali ba Baby Cool ba Bobi Wine annyonnyola engeri gye yasanga Master Parrot omwana ow'omu Kiwuunya n'omwana ow'eno mu ghetto z'e Kamokya bakwatagana okufuuka ab'omukwano era obulamu butandika okutambula bagatta empiki eno n'eri zigaana okukwatayo ne basigala nga batambuza obulamu bwe bati. Wuliriza. Wine ngombo. We live together and we die together. So chance tikingamu emyaka mingi oluvannyuma ennyo nga maze okuyimba akayimba kakagoma kano kagoma kalubedera wabaka era mu mikwano gyange nze nasooka okukola hit song kagoma yasooka nakazi anakazi wa luvannyuma nnyo kagoma luyimba lwange lwasooka nga solo ate olwo oluyimba kyajja luvannyuma nga tumaze okwawukana ne Master Parrot musically kuba twayimba emyaka mingi egisukka mu 5 ne Parrot nga tebikwatayo so mu 2001 Parrot antuukira agamba kyali wange olaba ebyokuyimba Fernando za tubireke kubanga teina lugendo kati gwe already oli campus wao nali wamala senior 6 nga nagenda campus nga sinaba natandika kola MDD nali nkola social sciences majoring political sciences majoring political science kola anthropology and economics naye gerere ebyokusoma sibyagala nnyo nga music so bwe twa breaking ne Master Parrot on principle on principle twasigala tuli ba mukwano nene tugenda solo nagoyenga solo nange nengoyenga solo so zeningenda neneya ninkola yakayimba akasobola okonsustaininga kuba kiringa radio ne Wizo bana yawukana naye ng'ennyimba zonna ze balina nga za babiri so ennyimba zonna ze twalina zaali za babiri ze ne Parrot
kati ningina nintandika kuyimba nyimba mpya ulimba lwe nasooka okuyimba baali baluyita akagoma boom ne lukuba lwakuba no nga simanyi nakumanya kuba nali sigenda mu disco naye baŋŋamba oluyimba lwo tuwulire eyo anyway mpozi lutandika lutya kyemmanyi ku nyimba zo zirinaka bambadadadada zirina ashindala bababa oyo akagoma kalubende akagamba well if you don't know this is Bobby Wine to take you till dawn. Well, if you don't know, this is Bobby Wine to take you till dawn. Paka kumacha. Chitegera. So akayimba ako weka chat, weka kwata. Kati nga bannange balina kutambulira kunze. Balibo nabona. Ngera bwe kiri mu ghetto, nti omu bw'akwatayo, you know, yaba asambira bannakaji. Kati awo mikwano gyange Tulmani, Bashama Dread n'abalala. Joining eventually ne Master Parrot naye nakomawo you know nairanga sometimes tuimba naye sometimes ayimba nyimba zize so kwekola crew firebase crew nchogerako bulijjo nti nze nayingira mu kuyimba kuba nalijaganya okubeera representation ya ghetto so erinnya lyali representation ya ghetto we are the firebase crew we are the musical version eyabali bali babanda bakwata mbadiya bakuba ndoli naye nga ffe ate tetuli bakubi bandoli mumukubaraga fe tukubaraga so kati fe ne tufuka firebase crew. Bobby Wine akunyumiza olugendo lwabwe ne Master Parrot. Olugendo lw'okuyimba teruba lwangu era bw'olaba ng'omuyimbi ku kkubo awo ne bw'aba ataddewo kadongo ke omuteekangamu ekitiibwa olw'ekyo si kyangu yadde akamu n'akeddagala era kaba kaseera kazibu nnyo nnyini ddala osinga oli abaaviriddwako munywanyi we alinga bw'atyo. Tunuuliramu engeri maama wa Master Parrot ng'amubuuza Bobby Wine aliwa ali ku ki laba vidiyo sekyukamu so nye Bobby ali ati muganda wange Bobby Wine naye waali si walabira omusana n'enjuba maama akamubuuziza Bobby sebo oli otya Bobby Wine mwana wo wamulera mwagala nnyo baabi sikyo tukira ku Bobby Wine nga mukwana ngize ebandire emmere twekisanga manga kabinye bwe kati nga tusula mu kayumba kabinye bwe kati mukigulu esitwezi okuyingira mu kayumba kali Bobby akola bw'atana ebigatiro ebijjangu nabikola nga tojja mutwali mu Robert ng'abijjamu ebigatto bye nanjiri mu kayumba kali akutema kwengeja ali omuwabi oyeta nawavwa nnyo naye akayumba kali wekati okwata ne kubi nedda mama nedda ng'ayingira ng'atuula bw'ati bw'asanga ki waliwo akammemmere balira mu sefuriya wewe najja ne basanga nga basemeka sefuriya nga balya ne Parrot omukono gw'ennyo ewe muganda woyo yaveera okusomero asoma oli Kampala nga kakamba nemugamba nangamba kati sirika yagenda okujja nga yani ono yali mutoyi ennyo nemugamba yesozi kale sirikawo mami namusirisa Bobby Wine ngasirisa Parrot asirisa gundi ono sozi omuto sirikawo kale sirika tugende ndowooza oyinza okulaba enkolagana ebadde mu famire wakati wa famire ya Bobby Wine ne famire eya Master Parrot. Maama wa Parrot akunyumiza Bobby Wine okuva mu buto we omuvubuka omwetowaazi omukakkamu kyokka ate Parrot yakunyumiza n'akugamba nti okuva nga ne maama Nnalunkuma tannafa twali baaluganda era nga ne maama njagala nnyo nze wa Bobby sikonkona nnyingira paka mu kisenge butereevu ate era naye kyekimu bwe kityo wabula obuzibu bw'endaba mu nsi muno buli bumu bwokka ti singa obeera ne munno n'agezaako okulaba nga atransforminga fuba nnyo okulaba nga you also transform okulaba nga mutambulira ku level y'emu oli ne bw'aba akwagala nnyo the moment wolemererwa okubeera nga you elevate yourself okutuuka ku levels ezimu naye ajja kudropinga kubanga waliwo abamwetooloola abali ku ddaala lye erimu lyatuuseeko oba oliawo n'abali ku ddaala erimusukkulumye ye waayagala okubeera ng'atuuka kyokka ate gwe buli wewekkakkanya kitegeeza nti agenda kukuleka oba ofuuse emiguwa egisiba egimulemesa okweyongera mu maaso. Mu bulamu bw'ensi eno tugezeeko nnyo okulaba
If our friends are trying to elevate themselves, let us also push them as well as we elevate ourselves. Oba akantu ako mukafunye bulungi. Omanyize saagala nnyo kuvaawo nga nkwadde buwi video nga tolinaamu kintu na kimu kyoyize. Master Parrot ono abadde muyimbi atera okuwandiika ennyo ebintu byayise mu bulamu bw'ensi eno. Eno si accident gy'asoose ofuna, yali yazifunako dda, zonna n'aziyitamu naye laba Mungu bw'atamuwadde chance ndala olunaku olwajjo. Kaki akatabo kana katabo kali mu events zange zentambula nazo ngezi gyentambuzamu obulamu bwange mabega kawo nafuna accident motoka yange bankona it was attempted murder naye simanyi ekwa no wasigira biri ya black gye wavuganga bankona omusajja yankona emirundi ng'esatu naye kati ntambula nako katwenvaano ngenda mu garage kalaga expenditure yange ndozo kalaba waneno botunula wano wano zisente zenaka spendinga 26 3 bwetyo budget yange envayo nga mpandika then no nyimba zange bwe bityo icheza watuka ku myaka ejirabira Master Parrot nedda bagamba inoko accounting for everything kyogamba balina maduka berabira lwaki bawandika balina wandika kitegeera accountability for everything nti mama w'abaana weebale mazima njagadde weebale bwe birungi by'okola nsima. Rest in peace Soya, Master Parrot. Ku lwa Katonda n'ensi yange, BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli mbagaliza bye munjagaliza. Nze Deni tusinkane nga Guluden akkiriza. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.